po jako akawuwo. Tusomesa abantu bana bakola mabaala banannyini go abasobodde okuvaayo. Enkya leero banannyini mabaala n'abamu ku bakozi baabwe nga beegattira mu kibiina ki Mukono Bars Owners Association basomeseddwa ku ngeri gye basobola okutambuza mu bizinensi zaabwe nga bakozesa amagoba n'ensimbi ezeewoleddwa era omusomo guno gubadde ku Fox Bar Hotel e Mukono. Njagala nkole kino nga bituufu n'owabanka n'ayisanga wawa sente n'oyogera mu kapito abadde akola akakadde kamu ak'amagoba ekituufu ogenda kufuna obukadde omeka bubiri. Okusinziira ku mukugu John Mutumba okuva Microfinance Center bannyonnyodde nti abantu bangi beewola ensimbi nga balina pulaani yazo kyokka bava ku mulamwa ne bakyusa pulaani zino ekiviiriddeko ensimbi nnyingi okutomokera mu bizinensi empya. N'akola sente ng'asinzidde ku ekyo webwozijjayo n'ogula emmotoka yakwevugamu mu kawungezi. Emmotoka gitanekolaki teyinza negenda kubeekubanja naye singa wali omulaze nti ngenda kugula mmotoka bizinensi yange n'ogibaliranga egenda kubeezayo mmotoka sisole ne looni kyanguwa tugenda kukola ki kulemererwa. So kirungi tubeere pulaani nga tukola ki nga tuwola. Atwala ebyokusitula embeera z'abantu mu disitulikiti y'e Mukono James Ntege alaze bannanfuna ng'abakozi bangi baviiriddeko bizinensi zaabwe okusaanawo olw'empisa zaabwe ezitali nnungi eri bakasitoma. Tugatte eddoboozi eryawamu tusobole okuyambibwa. Tulina essanyu lingi ti gavumenti esobodde okutuwuliriza gye twaddukira ne basobola okuba nga baze ne batuwa n'omusomo engeri gye tugenda okuseevingamu ssente engeri gye tusobola okuba nga tutandika bizinensi okubanga tuzikuuma. Mu kwongera okuwayamu Ntege annyonnyodde nga bwe bakoze kino okusobola okulaba nga bayigiriza bano entambuza n'engeri gye basobola okuwandiisa okutereka n'okukozesa mu ensimbi zaabwe. Kati amabaala abasinga bayitiramu kukozesa ssente ng'afuna amagoba ate nago n'agaliiramu. Kati microfinance etuyambye okusomesa ab'amabaala nti bw'oba okoze ssente zitereke nti noteeka sente mu banka si nti kirungi bw'oba tolina kyazikozesa ziteekeyo naye ate okuteeka sente mu banka azinvestinzemu walala kiyamba. Babamu ku bannannyini mabaala betwogeddeko nabo basiimye nnyo ekitongole ki Microfinance Center olw'okuvaayo okubayamba era omusomo nti tegubalese kyekimu. Butuyigiriza bingi tetukyasobola butaseevinga tetukyasobola kulemerwa mirimu gyaffe engeri gye tugenda okudduganya mu bizinensi. Nkubiriza abavubuka ababadde basuubira nti nno obuusabuusibwa nti gwe tosobola kukola kyamaanyi nti ng'ab'amabaala yadde oyina akabaala katono osobola okukola ebbaala ennene esinga eyo gy'osuubira obunene. Noreen Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Balina bizinensi naye bizinensi zino simpandise mu mateeka ate ng'omuntu yenna n'akuwola essente oteekwa okuba ne bizinensi ng'ewandiisiddwa bulungi.